akaito lisomera musajja muzeeyi yulira era bikange kange bali ba mindset waliwo ekitagwa olaba mindset omubbi yabba asiba banafera abantu akuba abakazi ne bavaamu embuto olaba yettasulangako mu kkomera olwonze just a small word like this of the mouse imagine mindset yakuba Patricia Sewungu namugjamu olubuto yamugjamu amanya anti basoka kwewa story njimanya mindset tali wange ne story njimanya eyo mubbi oba nedda era bannanga omubbi yanoonyezaayo platform eneemuwuliriza n'agenda wa mubbi munne ebyekisiru tebasobola kubyogererawo waneewu yagenze wa mubbi tukwagala nnyo Sami ne Sami twakoma okwogera Sami webale kulwanirira asiri nakulabye nga botaddeko embeera Sami yataddeyo embeera webale Sami wange Sami oliro fit Sami mayinza njisikiza mu loyalty mwana toze sagala ja abusing Sami oli waddala nakulabye eggulo wataddeyo embeera mu mbeera gy'olimu bambi wagambye nedda twetaaga nnyo bantu bangi naye ensi tennatya ne Uncle Bean yabagambye muve ku mukazi mazima Uncle Bean yabadde solid yagambye muve ku mukazi ye waddala Bean waddala Uncle Bean next of kin wange one Canada ye next of kin kasajja kaddala nakalabye kaddala Bean yabadde atidde kumulekera baana kubalabirira nanti ye next of kin kati ndowooza yakubyemu awo nagamba ono agenda mu kkomera kati mu Canada omwo mulimu kwaya gye nalabye balinda bulinzi bafuuyirira kagalo naye ne mumulimba nammwe bantu abawangalidde Canada kuba muli ba TV personality muli baali ba celebrity ebintu ebyo mubikolanga bambi it is not yet time bani njabakubuuza Kankubuulire omuntu awakyamutwe wulira omuntu awakyamutwe amagezi kasajja kampi kalinga ekinege bakayita Ibrake kabeera wano Ibrake ampalana mbuuza ampalanira ki nagamba abantu mbu yajja wano mbu ali mu hoteri mbu yasiikinga asayiramu mbu ng'alina abaana 18 nga mukazi we ng'ayagala mulekawo kyaba ampalaniramu neiba wange nno waneeno Ibrake mukasono w'akantu sekimpi mumpi alinganga obulamu bw'enensi sigalire essimu ey'okubiri Ibrake gy'ategerera bakaluba Ibulamizi kankubulire Penge olaba Penge nze do you know nze bwe mbeera nga sikolagana na muntu nga namukyawa mullo ne bwaba n'emiswiba I cannot jump mbumbeere ne ba enemies be that means it is acid it is all of you against one person kyokka mwe mweyita b'amaanyi kati gwe omuntu ow'amaanyi lwaki mwekuŋŋaanya ne mukola ejje waki bakola kwaya you know ne buno obuntu buva ku kiri bakuleeta sabayi bugundi mbusonyi obugattirire sabayi bupiisi obuki bupazo bubeera nva budrug ambusabayi bugattirire mbusaziza ne babuggyeko ne badde sebangamba mbutry the puzzle olwoba baba balabye ekinazi mbuli mu kinywera ku live baba bagala ku verifying that it's not like an automated live or like a recorded live or something. Nalabe omuyimbi omwe Canada yali ayimba gospel yalina bye yalayikinze yali MP manyi zowedda yali MP nzewedda ndabayo manyi zowedda nkanja gwa kulabayo alina post yalayikinze tudimiininga MP kyoyo MP ali Canada yali omuyimbi wa gospel ono ayabba musajja
Namulabe yabaddeko kuli naye nga yeetala. Oyana naye yansuubizaako okunsuwinga nkyamulinze. Namulabe yabadde ku post ezo nga naye afuddirira. Yansuubiza okunsuwinga olw'okubanga nagamba mbu yabba omusajja. Kyokka omusajja yamubba. Naakola n'embaga n'amuzaayo. Kakalamu yagambye bino Kakalamu yagambye bino sibiriimu engasidi ennankulumandu nze mbudde Kakalamu ina respect nakutidde kasajja gwe monsirikira omanye abakaamu. Naye Kakalamu omanyi kye nayagala ku Kakalamu Penge. Kakalamu amanyi abakaamu. Kakalamu yakwagadde. Kakalamu yagambye bino sibiriimu. Kakalamu tabuukira etokota. Yeah, I think he's one of those people that don't chase clout. He builds his, ne kati abalala kati oli yabba omusajja bwe namugamba mbu yabba kati mbu yalayikinza alayikinge. Honorable Mwami yataddewo naye embeera oyo ttiimu y'omwami Honorable Mwami yagambye siya mwami wule kuwalina yataddewo embeera yagambye nti omusiiwa lyako nammwe no Canada si Uganda musuubinga biki ekido mwami sebo yalemezaamu naga musiiwa lyemu omulere nammwe mutufula basi oyo muganda wange wekaseese yanyiize nnyo nga balisa akapapula k'okunnasa mukayiteyitemukko n'apapala ate waliwo abuuzi oyo nno Lord Maite yambuuzizza how much do I earn? I don't earn, I'm poor, I don't have any earnings. Kate lwaki musaba bilioni 2. Mugamba ndi unemployed azijjo. Mugamba ndi unemployed but then you want compensation from me. Ogonno musango. Mwagala kunfera. Musango mwagala omuntu yette ijje bulamu bw'ensi eno. I don't have money, I'm unemployed but you want $1 million from me. Nekirala kadama Canada tetulina nnimiro we tulima. Mukola bukozi. Sigenda kulima. Naye nekirala njagala okwebaza omwami oyo for supporting Canada's economy because he's paying money to the government like to use its services. Era yebale nnyo. Yebale. Because he's bringing money to Canada. Akozesezza our legal services. Nesente ngatadde mu nnyingi ezo. Sente yalibadde azigula mu Range Rover naawe akoze haki. Ayina okukakasa akakazi akananaagira akanaku mbu teyazina kkoko. Mbu bakazi be tebambala yunifoomu. Era mbu ye linako statement yali by the way nekambuuze banvunaana mu musango statement kizo wadi na statement yoyogedde simanyi nange mpulira nanti abantu bebakulembeza kambuuze okuze n'omuntu musango Mbokoko yafunye visa agenda kujanga gondi ne koko mbagenda muleta mu court. Ani koko simanyi koko gogo wano nina ex wange wano bamuyita koko. Coco used to be a name of my dog, but my dog died. Wale wagambye byazina Coco dance. Coco dance. Coco dance, byazina Coco dance. Kati Coco dance otayogera ko ala. Guys, kambuze. What is dancing in Luganda? Okuzina. Okay. Do we know Coco dance? Banange chibi okuzina Coco dance. Anaga mazina ago nange ngagala nnyo ne gundi agazinye mmesinga akobye. Coco dance. Coco kuzina bananga bantu bazina. Kubera wali obabuza no mubuza side ki? Side wa. Coco dance. Side wa. Side ki? Side. Omuzadde ajiga nagera mu koti. Kirala. Aji bali bakubuza side ki? Side wa. Uncle Peng. Ebijanjalo, what is beans mu Luganda? Bijanjalo.
Ewa Bakaluba tebalyayo bijanjalo. Yasimba Nambale. Tewamulabaga mukola. Kati bannange okulya ebijanjalo musango. Haji abadde kibaddaki. Kambuuze. Mmwe okulya ebijanjalo kibi. Haji yagamba yasimba Nambale ne Kawuula mu lusuku oli. Naye mmwe Haji obadde tutya. Haji kulina ebintu ebiri personal. Kuba wakubuuzabuuza. Mbukala kasina kwade nalaba era wali wakogera ku gundi eyo. Yakolako video nga bali ku Yidi nga bazina bonna family. Nenga kasina kazi na balayika alika Koko dance. Saidi wa. Saidi ki era nga beetooloola nga bambadde amagundi g'abayisiraamu. Haji ekyamunya sikitegeera. Haji n'atulambuza ennimiro mulimu ebijanjalo. Haji sitegeera ko ino obuzibu kwa asidi. Naye kati bannange okulya ebijanjalo kibi. Yagamba nnyo protein byamukoze ekirevu. Oba Haji ayagala asayiramu. Ayagala abuser we. Ate nga bakumanyi bulungi ennyo z'ogamba allegedly. Oli Miss allegedly. Uncle Peng. Oba guy ayagala kunkozesa nga abuser we. Ayagala mpapula. Alina obuperembe bw'eranda niwe mpulira allegedly. Ekipapula kyennalabyeko kigamba nti musajja wa Uganda kyennalabye ku mitimbagano. Ya disowning obutuuze bwe yabudina musinga. Ate batugamba mu Ngereza. Kwati waba nga akwata passport ya Uganda amaanyi gaba matono nnyo. Naddala ng'owaaba Canada. Abanga ate we kibanga eri yavaayo tannamyuka. Uncle Peng. Saidi ki? Saidi. Koko dance. Saidi. Kala akantu akatono bweka tekanyiziza Haji. Olemwa. Haji Bakaluba ino obusungu sekati nkotya kafune ne bia. Haji obusungu obwo obujjawo. Yagamba no mbu obusungu is temporary insanity. Hey. Yagamba atya? Temporary insane. Baba. Beno Maria mnakugamba ndi kitaawo. Nze nasoberera maama omukamu. Era wawuza akawundo kazze wano kayina ebirevu nalinze. Mama yandeka mama. Koja kuddaawo uli ku kitaawo g'omanyiira. Bakaluba wamma. Saidi ki? Saidi wa. Saidi wa. Koko dance. Kayimba kekalesa obusungu. Koko tumuzina wano mucha afrobeat biki bigwange. Style. Atoli mogezi. Nategera wakasaba ndijo ligo walina yewe bayita era Koko bamuzina. Era Shedi yangamba we yali eyo wakamusaba akayimba ako muzibundi omwali. Style. Yes. Shedi yangamba wakabasaba. Tuzina. Kwali nalaba. Alaba? Waliwo wano agambye senga you said yazina Koko muwala wa Moti. Koko dance mu kayimba akakawala ka Moti yazina Koko dance mwako akayimba kamuwala wa Moti kawala ka Moti akakayimba mukamanyi kali mix. Yes. Same jangu Sami. Kankulete Sami. Oli musajja mulwanyi Sami. Naye mbadde njagala oyo gayo omuleete amanye nti alina mmana ebinege yenza abirina. Nenda tesobola omuga koze chali wange. Bakaluba chali wange njogera naye. Kankubulire Penge. Ngera mukubira mugamba je kuyo. Oyo gayi tasobola kundaba. Natatuyana. Nkubulira muleete. Yes.
Mulete wano Same. padi. Yes man. Ati akalira becheta dole bechebe ntebyo the same time same slogan. Mulete wano. Muteke muchibada. Afune ekibada. Bannange obasooke singa bane nesimu yoko yone fulu kusa nani badde nkubira haji najja natugamba wano. Yes. Asobola. Haji. Tetulabawo musango kuba koko dance tugizina buli wamu nekiro twasuze tuzina koko dance everywhere we dance. Ate wagamba wizo jasinga okuzina ngali oli mukazi we yani. Koko dance wo. Koko dance bannange okuzina bannange chechi. Dancing. To dance. Is it bad to dance Coco dance? Coco dance is a style of dancing. Bakalo babiranga wali. Ayina bagaleza obwere kati bamutaddemu ddanti gye bali batumbizza. Wali awulira. Ne bakazi be. Bamuwaga. Ne bakazi be. Nakwe bali ne baluyita mizi bonna. Rita alinge mmala namulida ayogera eb'ekisiru. Rita musiru talina magezi. Wagambye Eddie abeera mu kyalo kyova olaba Sweden yamusindika mu kyalo talina makulu. Eddie Mezaya gy'abeera gyebasindika abantu abeera mu kampu. Kaalo Selito B tugiyita B mu Sweden kaalo ka village. Ezo nnyo kalina mu supermarket egi ne petrol station egi. Yes. Baba batadde. Abantu bosanga abazungu babya ne depression obasanga bagana gwa ku makubo. Babeere. Bosangayo ng'omugagga ino okubeera n'akabalaasi nga ina ka ranchi ninga naye aba yeesudde ka country. Baba kabane round about wage. Tubala abantu abagenda okukola sholukooti badduka mu byalo ne bazijja mu byalo kwate waliyo traffic. Abagenda ofuna driving license mu Sweden bagenda mu bwalo. Najikolereyo wataliyo so much traffic na a lot going on. Tewali bitaala. Nagenda kuba bitaala tewaliwo timbotoka ekulima bega oba ovuga weka mu ka central mu ka town yako n'ogijera abasinga bagenda ba camping eyo ne babujjeyo ne bajja bavugira mu kibuga era basinga tukoona. Ono mu kibuga tuyinza kifuna olina kudduka mu byala abasinga tebava mu baba Uganda tebamanyi kuvuga motoka. Olina genda mu kyalo wali round about emu tewali bitaala. Kati gyabeera. Gyabeereyo mu kyalo. Kati yafuna akalimu ka bbaasi n'avuga station zezi. Musawa naye bambi simunenya kubanga abadde tasobola sasula nnyumba ya mitwalo 3 agala ya 13. Tasobola sasula mitwalo 3 za rent agala 13. Jezireyo mu byalo. Omanyi Same bulaya bamuzimba nga gy'obeera okukoma okubeera mu kyalo n'ennyumba ekubeera ezaalayisi. Ennyumba osobola osanga ekisenge kimu wano mu kibuga nga nsasula emitwalo 3. Mezaya gy'abeera ayinza osasula just 2,000. 2,000. Naye nga nsasula emitwalo 3 yasindwa osasula 2,000. Kuba ali wala mu kyalo nnyo mu province ndala nnyo county ndala. Obanga agenda oyingira e Norway. Jasinzirira eyo. Tayinza kusuula mu Mezaya tayinza kubeera mu kibuga wiiki emu. Aba agenda kukuba empale zigenda kumukutuka. Talina ssente. Namulabyawo ng'ayogera bya kisirusiru. Tasobola bya bad boys. Tasobola bya bad boys we tubeera mu kibuga. Kibuga tokisobola. Anthony Kesi. Ebintu by'okunkubira ng'ondagaagazinda otagala kumpa ssente ondagaagazinda alo. Yantama nze namublockinga. Mwana asikusindikira ebizindalo taba na ssente. Eva alima akaunti yange PayPal bagikoza we bati nokubira so mu Uganda n'agikola bwenti ani tuko bigambo by'nanga mu kujjanga tulina abana agabozi alinga litamizi mwaka ku mwaka abagamba olaba Segasidi yakopanze ebyo byakola yenze yasoko bikola byonna
Yabikolera wa. Ani bebibozi bya meza yaze nasoka kubika. Ngaffe tetwa inze ebintu byonna yenze eyabisita yeewayiriza Miss Uganda ye nkambuuze nga bwe tugenda ku archives tetumulabangako nga Miss Uganda. Alimba luyita mizi ffe tubadde mu media industry ya Uganda nga tetumulabanga alimba nze yali awandika amawulire ga red paper kuva bbiri Ati oli muto ye agamba mu myaka gye egyobote. Yali Miss Nkumba. Yali Miss Nkumba. Alabika obusajja bwa PPU gye bwamuzinira omusiiga siriimu muli bwamulimba mbu ye Miss Nkumba. Obusajja bwa PPU bwamuzinanga nga mumugulira mbizi. Ate liita nali nakugamba liita kendeeza okulya n'ogaana bagenda kusiiga siriimu lwa nkugulira mbizi. Bamutwalaga Kasenyi bamujjanga wali Enkumba. Enkumba babe bakujjukira. Option enakutwala ku Kasenyi. Oba bayitagawo watya bagulanga akaguli kabe ke balinanga ku kkubo. Kitubulu. Ku kkubo konyini Lutembe. Nedda wano yambukira dda ku university waliwo akagundi akava kakabeeranga waawo. Ke batula Vogo. Bairawe Penge okimanyi nakulira Ntebe. Kulira Ntebe mwate nali simanyi. Vogo bagitanga Vogo. Vogo wale bayitanga Esandes wale bayitanga oba batya. Wa abana ba university abayine bakiriranga awo ne bali ebyo abatasobolanga Vogo ne bali beera we basibira akakala. Naye gwe bayina Esandes. Naye gwe do you know what it means Penge? Emyaka liita teyasomeramu okusomera ku Nkumba kitegeeza Makerere ya mumma. Waliwo agambe L2 gyeri oba gyeri oba bagigala simanyi. I think it is Esandes. Esandes ze njijjukira Mondo we yajjanga n'akamundu n'apiikinga emirimu. Kati Mondo w'ebiseera ebyo lumu ebananga omusajja yali omulamu kati mugwako musanga Namulanda nga alina baakoba kibooko oba bali bavuga bubi abanyedda alya n'emmundu nga mukambwe atambulanga n'emmundu n'omuggo nga alina baakuba. Katuddeyo kokoko. By the way Penge, after this live we are having a family meeting. Yes, dear mama. Okay. Oyo musajja emmundu yagijjanga. Andi jjukira nedda atambulira ku motoka ya Museveni tolaba ku Mondo nga yagulawo ekkumenya. Kati gwe Mondo tomumanyi. Mondo ye musajja oba yafuuka ate oweseefu siwe ebiseera ebyo teri yamanya naye nga motoka ya Museveni eyinza okujja bwatyo. Alaika yali nakyewa. Mondo yakulemaza abantu mukulu Kibo yali akuba omuggu n'emmundu ng'onoogeza presidential convoy nebange eyitawo n'osala Mondo yali mukambwe yalemaza abavubuka ba booda abatakisi abasinga bonna balema. Bebatta Kawuma abo. Bebabatta Kawuma abo. Mondo yali mubi. Kati musanga alina bali mu kupanishinga awe Nkumba. Kumba alina bibbe bibyewa. Namulanda alina bibbe bibye Nkumba byapiikinga. Yajja kwesa neza. Actually ne Miss Nkumba yali amuzina. Yes. Rita. Ate yali Rita ali muntu mulala nnyo. Waliwo kati jagwe bada Calvin na Kabuza alo sexo mulala naye nga Monda jambiti bwana akasena. Mmotoka ez'abamalayo n'akasena. Kati Mondo oyo. Ngwa ku Mondo kwesa desi. Ngali n'obwana bw'Enkumba nga butano nga bunyirira. Naye nga baleeta buli kyakole kye butaali nga bumuyise emmere. Nga asiri bali abaana baali balungi. Omanyi gurupu okekolamu abaana nga bonna batu balungi. Naye nga Mondo byabiriko nga Mondo akutte essimu yali mu kunyiga mapeesa ali baba bawerenge asidi bubeera yala ne olaba omusajja omukulu omugagga ateeka ku bwana bw'oyagala esseeti
Ba weyita nga batambuza zichipusi batambuza emere mugamba nabo bwana bwenjaga nenga omusajja avudde mu motoka nsajja yamutwala genda okulaba mmonda abutadde wali yagula nenga namuyiseeko eri ng'akuba abantu nga ndaba waki wa bulanchi ng'ate najja eno yali ali alife oyo muzayi gwe yali ali alife simanyi kye yalinga azanya nga buli nkumba weba n'ekintu kwebere event yajjanga omwogezi tufula yazina nnyo essomero yazina nnyo university eyo olaba pastor nze ka nkubuulire penge gavumenti yaffe eya Uganda yalagajjanirira nnyo talent and potential olaba oyo musajja Mondo ye muntu gwoyinza ottuma ebbeere lya Namagoye n'alikuleetera Penge Mondo talemererwa yajjanga n'atwala obwana obusinga okuba bukuliimu emmotoka ogenda okulaba nga avuga zitinted naye nga mu mmotoka oyo omanya mulimu emmundu ne kibooko kali ng'alina yabanga ne pulimo inze it was social media that made me realize nti Mondo teyalina maanyi yali just muyiiya Mondo ati kwetiva nkugambye nemmona engeri gyayingiramu okubeera presidential gundi muno yakwata simanyi Mondo engeri gyeyafunamu ogwo omulimu nakati ngwewuunya Uncle Penge Mondo yakuba abantu wala mbadde busy Governor S mu Mugambe Governor Mizi namulabyeko yagenze Uganda kusiba muzimu gwa Azizi eyazinangaliza Governor S yattidde Kipenge okuddukirawo okugenda e Uganda nga ayise Kenya asaliriza yagenze kusiba muzimu gwa Azizi naye nga lwaki akusiba Penge komawo kwa back in class kiki ekyamuwaliriza to travel at this point in time nga Uganda waliyo ne Ebola yatidde ki nga n'omwana yakafa Azizi munaku bbiri jukira Governor Mizi tabaawo na sente ayina osooka oyisa akabbo bamugulire tiketi naye kino kyo kyabadde tekirinda yagenze kusiba ndowooza baamugambye genda omusajja omutunge ekikwaso mu kinege otherwise mukumaliriza nabadde manja ali Kenya namulabye Kenya awo biki Kenya nga anoonyayo tourist yagenze kulaba mazike type sheet oba yagenzeko ow'embizi y'omunsiko yagenze kukola ki Kenya yagenze wannaku awo mutuufu yagenze kulambula kituufu yagenze kulambula mazike naye nga yagenze bw'aba yagenze Kenya awe yagenze kulambula mazike etegeeza ali kawanyi katuufu awe yagenze kulambula mazike nakava ku pete yabaddeko awo awaani naye nga Sami omwana oyo wizo yakkolako tankolako yadde yanta ate maama ne maama bonna banvaako ate nkulimbe senga Sidi yankolako yankolako akatuufu k'abantu ketusheyaringa tebampa yadde era n'ennyumba gye ndimu era bajja bangobesa ne wano ow'embeera ne babagamba munzinja kuleetera abantu bawana ebizibu era nabo ku nnyumba bangobyewo era twabadde tuli mu kunoonya ssente ne senga nga ndi mu kuvaawo
Sente mekazi onoonya. Akadenga kamu. Yakuddawa. Anade njala kuvaamu machindi nsembeyeko westasobola kwogerera ku live. Nedda bambi Uncle Penge on a serious note bambi obulamu bw'oyo omwana, you know that family, you know what they can do, you know. He needs ate wali bamanyiwo, he needs to go and afune awantu webatamanyi. Nja kuwayo recording kosa jo Senkulumandwa kenyini yankubiddeko ekiro ssaawa 6. Ngagamba ki? Yenga alaga njaka kuwaka audio mbasaagala kwogerera kuno kweyongereza bizibu. Senkulumandwa kenyini mu ddoboozi lye. Amazima gali nti abo abantu bambi mbalidde era Penge oyina wano abantu bo tumuyisizeemu akabbo. Omusajja ono abatuwulira yafumitibwa. Naye nga eyamufumita bamuyita Wizo Manizo. Yali aidi wa Wizo nga yamulabirira ebiseera ebyo for the past 20 years. Kusalasalamu emboozi Wizo yatwala obuvunaanyizibwa nga akkiriza nti omuntu amukosezza era yamwevugira ekenyini n'amutwala ne mu ddwaliro. Era ne maama wa Wizo yamanya ndi mutabani wa Zizzo omusango akosezza omuntu. Era ne maama wa Wizo buli ke yafunangayo ng'akaweereza omwana ono ekiri Wizo kyateegaana ne maama kyateegaana. So technically family yagezaako mbu okumulabirira. N'okumulabirira kwe kwali kulina ekikomo. Ekikomo tibalaba bajjanjabye ennyo naye ng'omuvubuka tannawona. Ate ng'engeri essente n'obuyambi gye bwali bujjamu bwajjanga mu ngeri si engeri. Bajjanga ensobi balowooza bakoze nnyo naye ng'ate omuvubuka tayimprovinga. Bwe baatuuka ng'omanyi omuntu nga balina kumanya kibeera kizibu nnyo kubeera ng'okonvinsinga ensi nti omuntu w'erinnya bw'ati yankola kino. Tuze tubiraba. Wado palano pardons akoze bw'atyo naye kizza omuntu bibaddewo akubye ababboda kibooko palasa akoze bw'ati. You know that family. So much ruckus, but at the end of the day they get away with everything. Waba ino omukono mu government nze naawe simanyi. But they victimize a lot of people mu byebakoze. One of those people when you nzo kwogera gelini example omwami ono gwe mulaba olubuto oba ekyenda kikyali bweru. Wagenda wagatta. Nataka sente mbeke entuufu. Treatment. Nataka sente mbeke entuufu. Ez'ennyumba ne bwenfuna twade tunoonya like 1M. Kuba bango banga siina na bintu bya mu nnyumba. Era ebintu byange byonna nabirekayo. Bagula furniture. Njafunako furniture nfuneko ne rent. Ne bwe giba myezi ng'ena. Ennyumba zeno za mutwala 3. Asatu bwetaada. Emyezi 2 gigibeera 7,000. Myezi 3 kakade kamu n'emitwalo 5. Ne 1M ziba naye ng'emyezi 3 n'oba osobodde okubeera nga olikavalinga mukko. Noonya just wantu wensobola okurikavalingira. Sina recoveringa. Nono omukyala senga asidi abadampayo ne sente z'eddwaliro yabimanyi. Buli bwengenda mu ddwaliro mulaga buli kimu. Sina recovering up to now. Ate nange nga bagenda kunsiba. Era Sami Uganda bakusondere nga sinagenda mu kukomera. Ate senga uku. Bagenda kunvaako. Tayinza kuvaako wali tebagenda musiba. Tekigenda kukyuka. Tekijja soboka balimba. Teri muntu yali ayongerezaako kiswattaka.
kati emabega awo ekyasinga okumalamu amaanyi